Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akomyewo ku butaka. Tweyanzizza nnyo Mukama, weebale tukomezaawo Ssaabasajja Kabaka waffe, weebale kubeerawo ku lwa Kabaka waffe, weebale ku nnyo Ssaabasajja Kabaka muyamba n'akomawo ku butaka. Bannange tubadde tukirindiridde, bannange tubadde tukyagala, bannange tubadde tukisabira, naye kaakati tugamba weewaawo Kabaka waffe akomyewo. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege bannange, tusaba Katonda akwongere okutukuumira, akutuwangaalize, akuwa amaanyi, akugulumize, ofuuke ow'ekitalo. Ayi Mukama Taata, gwe Katonda wa byonna, gwaggula ekkubo ewatali kkubo. Munnange tukwasa Kabaka waffe, tukusaba Kabaka waffe omukuume, tukusaba Kabaka waffe omutangaaze, obeere naye, tambule naye, buli kimu kibeere kyanjawulo. Twongere bajjukiza n'obategeeza nti nga Kabaka waffe ali wamu naffe era nga atudde ku Namulondo, bingi bigenda okukyuka. Essaala eno ngisabe nga mpita mu linnya lya Yezu Kristu Mukama waffe, atubuulira, atutangaaza, atubeererawo era atukwatirako okulaba nga tukyusa obulamu bwaffe. Kabaka waffe omulungi akomyewo bannange, essanyu gyereere. Laba nno kano ka bukooti ka mayiga buke kagenze ne kamukima e Namibia. Omuntu nno yajjirwa ekizibu tulina bannange ekizibu kyetutanaba kweggyako, naye nga tusuubira nti tujja kukyeggyako. Era tusuubira nti ekizibu ekyo Mukama ajja kitutaasa. Baganda bange, mikwano gyaffe, ku lwa Katonda n'ensi yaffe ne Buganda okukulaakulana, tulinawo okuggyawo ekizibu ky'omusajja Katikkiro Mayiga ayonoonye buli kimu, eyajja okusaanyawo buli kimu, amazeewo obwakabaka bwaffe, naye Katonda amulaba, agenda mutwala. Alaba bwe yateeka ku Ssaabasajja mbu simanyanga Kabaka waatali, mbwera nze nnyirira n'akudaalira abantu, byonna Katonda alina wagenda omukwata, ate era ajja kugenda. Mayiga nawe ojja kgenda nga Museveni, ng'ensi ekukooye, abantu bonna bakooye, buli omu akwetamiddwa. Munnange ogende, tobulako ddakiika mmeka? Enkoko empanga nti ekookolimye essaawa mmeka ku makya, nti enkoko bw'ekookolimira e Kampala ziba ssaawa bwe ziti, bw'ekookolimira e Masaka ziba ssaawa bwe ziti. Waliwo ekitagatta. Lwaki mbagamba bwe ntyo? Njagala bannayuganda ne bannansi ba Ssaabasajja Kabaka najja ne mbagamba nti obutambi busobola ofuluma nga Kabaka bamutadde ku mudumo ne bamugamba ayogera, tewali kitasoboka. Obutambi busobola ofuluma nga babugasse. Museveni lwaki yawo olukusa abantu abalina okulaba Kabaka? Abakulu bano bwe beesitula okugenda e Namibia, bino bye bigambo bye baayogera olumalambalage Kabaka abasajja baamutwalawa. Wulira. Tuwulidde ebintu bingi ebyogerwa era ne bigambwa nti waliwo abantu abamu balina obuvunaanyizibwa okumanya Kabaka bw'ali. Obwakabaka bwaffe bajjajjaffe baabuzimba mu mpagi ezigumidde. Bulina abakozi okuva Katikkiro, ab'ebitiibwa, ab'amasaza, abo bonna abakozi b'Obwakabaka bwa Buganda. Abataka bakulu b'obusolya bo bwe Bwakabaka bwa Buganda. Kiba kyabulyazaamaanyi okubeera nga abakozi b'Obwakabaka bwa Buganda. Muwulidde nga babuulira abakozi b'Obwakabaka Abaganda, gyamuwulirize ne bannansi kwa muyinza okwekaabira. Kakati muwulirize ebigambo bino ebiri mu Bwakabaka, njambi balage
olumamba bulire message mugifune. Ulira owekitiibwa Daniel Mulika ng'akawemmula akawaŋŋamula. Ulira gena maso owekitiibwa obwakabaka buwambe bakabaka muwambe nikotisa nti batugamba nti olwamalabuzi agakiŋŋana nti sijja kubanenya abakyogera kubanga gwe abattu abateeka okutuukayo bwe batatuukayo nakutuwa bituufu. Njagala owulirize owekitiibwa Daniel Mulika. Sheyalinga video saagala bantu bangi. Njagala abantu abagenda okuwulira ensonga owulire kiva mu eyaliko Katikkiro wa Buganda. Owekitiibwa Daniel Mulika ng'ate advisor eri obwakabaka bwa Buganda. Wulira gena maso owekitiibwa obwakabaka buwambe bakabaka muwambe nikotisa nti batugamba nti olwamalabuzi agakiŋŋana nti sijja kubanenya abakyogera kubanga gwe abattu abateeka okutuukayo bwe batatuukayo nakutuwa bituufu. Abaagala okujjanjaba kabaka bwe bali banyize bankubidde waliwo neyagamba nti ayinza okutuwa n'ennyonyi ku ssente ze naye sirina bwe ntuusaayo ddoboozi ndowoozebwa okuba advisor esimu gye nali nkuba teyitamu. Wulirizaawo essimu ya kabaka owekitiibwa Daniel Mulika ateeberezebwa okuba advisor gyakuba tekola ki teyitamu. Kabaka mulooza bamuwa ssimu kikati era baani eyali Katikkiro mulamba essimu gyateeberezebwa okuba essimu za kabaka n'abantu abalinga kabaka ye tewali yenkana kabaka naye abamuli wansi bwe batyo essimu zaabwe tezikyukakyuka. Wulira kaseera kano tukavaamu tutya naye waliwo omukwano gwange ennyo eyaŋŋamba nti ekitawaanya Ssaabasajja Kabaka nnono buwanguzi bulwadde bwe batuma nabiwulira ne Kalisujju n'akuvaayo nagga nti bwe bannono mu ddakiika 5 ajja kubitereeza. Tewabiwulidde biri ku midiya yamu kutereeza kakati kikibuuzo si kyange kya buli kya ggwanga lyonna oba kyalinanga. Obuwambe buno tubusima tetubuvaamu tutya singa semateeka waali nga ffe tulina abantu singa tweyogerera ensobi zikyasobola okutereezebwa ze twagwamu ba akabaate ke twagwamu. Kati buli muntu assa obwongaawo akabaate nga kubuulidde engeri gye kajja kutukozesa constitution yeteri yaffe ate n'okugikyusa tebagikyusa kutubuulira byegamba. Omukyala lindako owekitiibwa Daniel Mulika ng'ayogera obubaka obwo. Njagala kusaasira Ssaabasajja Kabaka. Kati wuliriza n'obubaka buno bwa Honorable Tamaguzi Kambuzannye mbabuulira ekiriwo ku Ssaabasajja Kabaka. Wulira kusaasira Ssaabasajja Kabaka yonna gy'oli mu mbeera gy'oyitamu naye ate n'okwongera okusabira Ssaabasajja mukwano gwaffe Kabaka wa Buganda. Tukimanyi nti banna abamu wano bali mu ttembere bali mu kulya ne gavumenti abalala bakwerabira era ennaku ezo n'abataka abajja ewange okunkyalira nimbabuuza nti ng'abamu mulabika muli basanyufu nnyo nga mukama wammwe Kabaka temumanyi gy'ali n'abalala babawa biboozi abalala ne babatiisatiisa twogera ku Kabaka ffe twagala kubagamba gwe atiisatiisa ati tetwogera Kabaka bwe tunaabanja maama wo bataatawo tugambeko naye Kabaka bwe tubanja muntu waffe kubanga tukimanyi nti bannaffe abamu muweebuusa olw'okwagala okulya omusimbi abalala bapokera omusimbi abalala temumanyi bifa mu Buganda abalala Buganda mwagikyawa olw'okulya abalala Kabaka tabakwatako kuba mutunuulidde essente naddala gurupu y'abataka si mwenna naye abataka abamu n'akabinja kaabwe akasazeewo okulya omusimbi gwa Mwami Museveni. Kaakati njagala muwulirize bulungi. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka e Namibia taliyo. Museveni mbagambe muwulirize message yange olunaku lwayo mujja kugijuliza mu maaso. Museveni kyaluka ne kyakoze essaawa zino Kabaka wa Buganda ekifo kyalimu n'embeera gy'alimu yennyamiza ekaabya. Era waliwo ensonga lwaki
ebiri munda mu lulyo olulangira, ebiri munda mu lulyo byonna byewuunyisa. Kabaka wa Buganda babagambye nti ali mu kitundu ekye Namibia. Okusinziira ku mawulire genfuna n'emikwano gyange ne tunoonyereza ku ddwaliro eryo. Ono omukulu njagala muwulire, omukulu ono gwe babalaga luli ekifaananyi nti kabaka gwe yali naye Ndawula, ambasada wa Namibia, omulabye oyo Ndawula mulangira ne Museveni yamukozesa. Era Abaganda ne bannansi bwe baavaayo ne tuvaayo ne tugamba kabaka affe ne bafulumya akafaananyi kano, ne tuvaayo ne tubagamba naye mazima ddala tunula wano ono we yamukyalira. Bino ebitubijjamu olwali, tubijjamu okusaaga, tubijjamu okwesudiya, okwefuula bakasajja ffuba bannatagambwako bakamenyo, kubanga waliwo ekijja. Omulabye oyo ne tubagamba kabaka waffe nigina gye mwamuwadde byonna n'ekifo kafaani kali eri munda, bangi ne mugamba byakusaaga. Abagezigazi abataka bano abagenze eri bagenzeyo okukonfaminga, awuliriza message eno, okukakasa ekifo mwenna kye mwaddukirako, ekifo ekyo lindako olaba ekifo kino abataka bano bonna bali mu kulya ssente. Ekifo kye babagambye Simathera bakubisiza kapande, obalaba abo abataka naye Katikkiro w'ekika ekimu ogenda kapande ako bababuzeebuze mbw ali mu ddwaliro ne batomeseza otuuka ku ddwaliro eyo tuvuze kilomita 3 ng'abataka. Kano akakodyo baakakola ne Joyce Nabosa Ssebuggwawo ne Yoweri Museveni, naye nga beene ekyo ekifo si kyalimu kye babalimba. Eddwaliro eryo lye boogerako twalinoonyerezaako ne tubibagamba, ddwaliro ly'abagwi ba mutwe, ly'abaatabuka emitwe, bw'olinoonyako n'ogenda ku mitimbagano wa. Era abakulu bano abagenza okunoonya kabaka baba abataka bakutte mwenge banywa. Yuuyo bino ebintu mulaba, yuuyo omusajja ali ku bwakata agenze kunoonya mukama we, babadde musiroojo, omanyi lubaale w'omulamu tasamirirwa. Ne bwe mukola mutya yuuno omutaka yuuyo omulaba oba akulya kikaaki akutte omwenge gwe ne bulaka gwayambadde ne kiina kye kibaweereza. Bano abakulu tibabalimba temubawuliriza. Bano abataka baava ku nnono y'obwakabaka bwa Buganda. Bano abataka ne balya ensimbi zaabwe. Essaawa zino bazze ne bateekako ne jjajjaffe Kasujja ebusujja, naye n'agendereko mbolokwa yalina okwogera ku nsonga z'obulwadde bwa kabaka. Ne bajja ne bakola amawulire gaabwe, naye nga ne babagamba amawulire mu visa zaabwe simambaga malayo ennaku 3 mwakamalayo mmeka. Muli muzi woteeri, muli mu kweyagala, ne mulowooza abantu ba kabaka muli mu kufa ebya nnono, muli mu kufa eby'obulombolombo, empisa n'obuwangwa bwaffe, ne mulowooza ne tutegeera. Muli eyo temutegereka, mugenze wa Museveni mwefukamiza. Museveni abawadde obusente, muli eyo muli mu kulya. Kati njagala muwulirize bino. Be bano balaba abakulu mu poliisi etukutte, beekwata babeera bee batyo. Poliisi ne mwekubisa n'ebifaananyi nga poliisi ebakutte mu biweereze bukedde. Whom are you fooling, you people? Bano basajja bwe batulabako emitwe batuyita mbizi, babuweereze bufaananyi bukedde ebitaddeyo mbu babakutte. Kati njamuwulirize, tetugenda kuzikiza, temugenda kutyoboola nnono y'obwakabaka bwa Buganda, temugenda kutyoboola kabaka affe, mulowooze tetutegeera. Wuliriza njawulirize message eno. Abakulu bano abataka abakulu ab'obusolya, message eno njamugifune bulungi. Kati waliwo ono omukulu yasasuddwa, era ono yeefudde amanyi nnyo ekikwatagana kabaka, naye ono
naye musasule mumwegendereze omuvubuka ono owulira yakubuuza ategenda kubeerako kikuba kino ndowooza mu luzungu kye tuyita breaking news mu mawulire ge gaba gakagwawo agatalinda tubadde twamaliriza dde okukola ebyaffe naye ne kano katubongeremu ng'obudde bukyali ensonda ezeesigika okuva mu ggwanga ery'e Namibia ziraga nti abataka ba Buganda abaava wano abataano abaali bakuliddwamu omutaka Kasujja ndowooza yabeera owengeye abavunaanyizibwa ku kujjanjaba Kabaka kigambibwa nti bakwatiddwa abakulu bano lindako nga sinnakulaga lwaki beekubisa akapande ku ddwaliro nga banaatera eribadde mwere mwagugolinga wuliriza bulungi eddwaliro tewali mesegi yali evuddeyo negamba nti Kabaka wa Buganda ali mu ddwaliro bweriti e Namibia abakulu bano besitudde bulambalamba ne bagenda ne beekubisa akapande ne bagamba poliisi weebakwatidde. Whom are you fooling? Nga Museveni gwe mwasaba ayogera ne president w'erye Namibia Museveni akkiriza okumunafuya mwasoma script yammwe ne Museveni ne mugaa kati Abaganda tugenda bawugula ne bannansi fe tusalize tufuneyo abamu tugende. Kabaka kye mwamukola Kabaka waffe kye mwamukola nkidda Museveni nga nkyali bulamu kye wakola Ssaabasajja Kabaka ne obusajja bwo bw'osasula ssente. Essaawa zino muli mu kuteekateeka abantu b'abeene, muli mu kubuzaabuza nsi, mwabeeyita nti muli batakana ab'ensowole ezaagende wa Museveni, muli mu woteeri, muli n'abakazi mweyagala, muli mu kunafuya Bwakabaka bwa Buganda temugenda kukisobola. Wulira ono munyampi ng'ayogera, wulira badde basimbula wano nga bagenda visa zaabwe zaali ziraga nti balina okukomawo wano ekibakwasiza si visa za ennaku ze baali basabye ze balina okumala eri n'okusinziira ku that it was an official and a diplomatic visit kuba baali bayise mu State House bafunire entambula gye balina okugendamu e Namibia batuuke. Wabula bwe batuuka e Namibia ne batasangawo bantu baali balina kubaaniriza ku kisaawe ebintu ne bitandika okubatabukako and then ne bakuba essimu ewaka. Bwe bakuba essimu baba connecting era ne boogerako n'omukulembeze w'eggwanga. Era ensonda ezeesigika okuva mu State House zaali ziraga nti president yayogera ne bambasada saako ne president wa Namibia ne wabaawo n'essimu emu ekubirwa ku bakungu b'emmengo okubategeeza. Kati wuliriza ono yeefuula nti amanyi story yonna. Ono akanula amaaso state agent ennaku ezo yagenze n'anoonya abalangira abamu naye nga bamutumye balowooza ki? Kati wulira byonna byakuwa, wulira. They must handle this matter mu ngeri ey'ekikungu oba ey'ekisajja kikulu baleme kuleetawo mbeera eyinza kuviiramu bantu kwegugunga. Ne babasaba baleka abantu bano basisinkane Kabaka boogere naye then ekyabatutte bakomewo bafune kye bayinza okunnyonnyola abantu ba bulijjo. Kyokka olunaku lwa jjo kuba baalina okukomawo ku Lwokusatu olwa wiiki kati ne baga balina okubeerayo bongezeyo ekiseera kyabwe batuuke paka ku Lwokutaano lwa wiiki eno gye tulimu. Wabula olwaleero bwe basimbudde okugenda babadde baavuze dda because mbadde obwedda ndi mu kufuna updates okuva gye bali nga balaga nti baavuze ne bayita wansi nga bagumidde batambulire essaawa 8 ze babadde babagambye. Babadde babuza kilomita nga 7 ku 8 okutuuka ku ddwaliro eryo lya Okwangali Hospital we bali ewajjanjabirwa Ssaabasajja. Kigambibwa poliisi ne bayimiriza mu kkubo ne babuuza ebibakwatako. Kaakati bababuuza batya ebibakwatako nga wano bavaawo? Banange muli mu kusaaga Katonga ajjula. Bano bonna ekigendwa kyabwe kinene. Kaakati njagala muwulirize message eno kubanga wendaga egenda bbeera nzibu. Lwaki tuvaayo okwogera ku nsonga ezimu ez'Obwakabaka bwa Buganda n'embeera eriwo? Muwulirize message eno. Ono yavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Kabaka. Wulira. Kikulu nnyo nti nno olutambi luli lujja kulambika. Naye bataka banno bwe tukoledde olutambi luno nga 3 baagenze kulaba Kabaka. Mazima ddala ng'era twabalabye ku nnyonyi kyalwatu si kyatwekisize. Omutaka Kasujju tusanze mu Uganda. Bwe lwaki tewagenze kulaba ku Mutanda? Omanyi
nze nno ne ŋŋamba kabaka kumusanga mu buliri eyo yennono etakkirizibwa baganda naye ennono ya buganda Kasujju Lubinga kabaka amusanga mu buki mu kisenge kye eyo yennono wabaawo ensonga yonna ekuddewo naye ndowooza nabo baakedde nga bo bagenze kumulaba oyinza okuba nti yakoze appointment naye era ng'akatambi kali akaggwa emabega nti bwe nagenda ekireka saasobola kukola ki era n'alirowoozeza nti ne bwe naaliwereekedde bano osanga saalisobodde kukola ki saalisobodde kumulaba naye katubasabire bajjajjaffe abo abakulu b'ebika abagenze ate bajja tubuulira embeera eno ekola ki nze nasigadde ntereeza Buganda kuba nze emirimu gyange gya nnono kufukamira nakwegayirira bannanga obulamu bubeewo Ssaabasajja abeere mulamu mukweyanza tweyanza n'abakuumaddembe bonna abatukumye obulungi bwe bati ne tusobola okubeerawo n'abantu abalungi ababadde batusaba emirundi gyonna okubabuulira ekituufu mujja kimanya tweyanziza nnyo omutaka kakati oyo mutaka Kasujju Lubinga drone ina amawulire namba miransalafu erizo 702 22 27 58 0702 22 27 58 mwanyinaze Sister Rose Michael nkutumiddeko Aisha bin Amis nkutumiddeko Sister Rose Michael nkutumiddeko nambu mwenna abaliko uliriza bulungi kati Museveni yawambadde akabaka bwa Buganda ayisewo mission ze nze nkibagamba bakikola batya gye buvuddeko najja ne mbagamba musabe nnyo mwegayirire nnyo musabire obwakabaka bwaffe bangi nga muli mu kusaaga Balamu Museveni yali amuteeka okumuwa obwa minisita waliwo abasajja abatambulira ngenda balaga omusajja omu omusajja ono ne Namibia gyali ayimiridde wano emabega mulaba lindako Balamu lwe yagenda ya omusajja mugamula mu background awo lindako sajja ngenda mubalaga wali wano nga lindako nyamubalaga mulaba omusajja ono aluwa ali wano ndozanga etandika ndako yuno yali side wano wali wano Balamu bwe yabeera wano ono n'ekifo kabaka waffe mwe bamutadde kyebabagamba nti ali Namibia gyali kati nyabalaga Balamu ono bamusetinga walo lwe bayimba ekitiibwa kya Buganda n'asigala ng'atudde Museveni ng'amuteekateeka n'ebintu bye bamuleete ne batega kabaka lindako uliriza omuwulira naye nga kabaka ffe Balamu bamutega batya yoyo Balamu njagala owulirize bulungi kati katugende muwulirize abamu ku bantu abadde mu bwakabaka bwa Buganda embeera eno bagiraba batya olumala mbabuulire n'abali mu kwebuzaabuza kabaka gye mwamuteeka abantu ba Ssaabasajja kabaka abantu bannyinimu temujjaako kigere tugenda kubisa ama-t-shirt agasabira kabaka tugenda kukwata ebyambalo ebisabira kabaka eno ensonga gwe kiruma kikulume tugenda kugiremerako eya kabaka waffe uliriza abantu abaagala obwakabaka ulira ekiriwo saawa zino kiraga kifaananyi kiti nze mukutegeera okwanga okwokungulu eno gyeni kiraga nti waliwo obumu wakati wa bukulembeze bwa gavumenti y'Emmengo n'abataka bajjajjaffe era bannannyini Namulondo ekyo mukiwulidde message mugifunye eki tewali ki mukiwulidde bulungi kakati nga bwenzize mbagamba ne mbagamba abantu ba kabaka ab'enjawulo baabo bazze babanja babayita balalu ababanja Ssaabasajja kabaka ne balowooza tebategeera baabo nga bakola omulimo ne balowooza bye bakola bya kiki bya kiralu naye njagala mbategeeza abantu ba Ssaabasajja kabaka muyina okusabira nnyo obwakabaka bwa Buganda ndaba we tulaga waliwo obuzibu kubanga information gye nfuna
n'amawulire genfuna okuva mu nsonda ezeesigika galaga bulungi tiwaliwo embeera etali nnungi. Era abakulu bano bayiri muka weefube ow'okuba daivatinga, ow'okubabuzaabuza muve ku nsonga enkulu ey'okulaba nga mwogera ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Mbasaba temujjaako kigere, buli omukola ky'olina okukola ku social media, abali luddawa mukole omulimu gwammwe. Ngeze ku mukulu ono naye njamuwuliriza obubaka bwe. Mpuuga yasooka wuliriza bino, wuliriza message eno. Ndowooza nga njamuwulirize, wuliriza kubanga waliwo ebintu wulira. Linda kuwalo gwenjagala. Ndako. Baganda bange, mikwano gyange, oyo abadde Katongole Julius era nga akuleetedde ebifa ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, naye nga tuyina essanyu n'okwagala okulaba nga Kabaka waffe abeera fayini era nga tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tutaasa obulamu bwa nnyinimu. Buli alina kyakoze ku mbeera eno eya Ssaabasajja Kabaka, banange tuli basiimu nnyo, tuli basiimu ddala. Tusaba Katonda abatukuumire ate era abatuwangaalize, atutwale mu maaso, atukulembere okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nga bwe twakibala.